Ate waliwo omusaayi muto gwe tuzudde ku kyalo Bume eri mu disitulikiti y'Empigi ng'ono ayita mu bulumi obutagambika oluvannyuma lw'okujja omuliro ogwagatta ebitundu bye eby'omubiri okuli emikono awamu n'amagulu. Jjajja we ne nnyina abalaajana basaba abalina emitima egy'ekisa mubadduukire basobole okutaasa omwana ono bambi ali mu bulumi. Omuwala Shadia Nalubega ali mu P1 alaajana ekirooto kye eky'okusoma kyeyongere mu maaso oluvannyuma lw'okujja omuliro. Jjajja Specious Nagujja ow'omu Mpigi Town Council agamba omuzzukulu we yajja mu 2020 nga bazanya ne bannaabwe ng'ayambadde akakaaya. Beera awo n'alumizibwa obulago tasobola kwegolola ne mu kifuba muno mu kibegabega amagumba gakolaki yagiira Masaka. Nyina w'omwana ono Claire Nakalema annyonnyodde engeri omwana we gye yafunamu akabenje kano. Mu 2020 twali tugenzeko mu kyalo ewaabwe Masaka kati nali mbalesewo nga bolaba abaana ngenzeko ku luzzi nga bali mu kiyungu bafumbafumba ttokoso ng'abaana olugwe Sharia nekwata omuliro nga ngenzeko ku luzzi bagenda okumpita ekyamazima amatuufu nga Sharia eweddewo nagenda otuuka ku mwana nga ina yidde omuliro. Mukwata ono nga bayaayana okumutwala mu ddwaliro gye baafunira akabenje akalala nga kati beetaaga obukadde 6 okugattulula emikono egyakwata. Kagamba n'amenyekamu kati obuzibu obwo sobola kumujjanjaba obujjanjabi bukyatubuze ate nga baatugamba okumulongoosa obulago atereere baba basobola okukolaki okutuyiwa obuyambi. Kati amagulu gatandika okuzimba nga buli gawumuka ebituli buli kituli ekijja ku mubiri gwe nga muvaamu omusaayi n'amazzi ne tulowooza eddagala libadde bamukuba mu ddwaliro erimuleetedde ekyo. Twali tugenda mu ddwaliro ne bazirasa ne baŋŋamba ngendeko mu ddwaliro tulabe ekizibu ekyo ekivudde ku mwana. Twali tugenda ne tugwa ku accident. Nalubega agamba emikono egyakalambira mu mbirizi n'ebisambi gye gisinga okumuluma. Bagamba nti tetudde musibula omwana ng'ali mu mbeera mbi. Bagamba nti n'omwana wange mumuwaayo bamutwale bamujjanjabire wadala oba balemereddwa. Maama nga teyeebaka asula atudde nga mpulira obulumi. Kati era nkyabulira. Barbara Kasule omukulu w'essomero gy'asomera e Bume annyonnyodde engeri gye bamuyisaamu. Kati nga Shadia ayagala okusoma jjajja talina ssente ate ne maama ngamba nti madamu zemba nfunyewo ziba zigenda ku mwana mu ddwaliro omukyala amujjanjaba naye banga famire nagitunuulira n'enkwasa ekisa. Shadia ayagala okusoma era ngamba ayagala nange kusomero nkola gwa kugamba abaana temukona Shadia mulwadde. Byakizito Vincent Mutalemwa, Salt TV Omunnyo.